Komiti ya finance egezaako okukukusa amateeka ge twagaana ejja okugamba nti basasanya nsimbi za NSSF ne pension scheme. Era ekintu kino kyatuuka mu cabinet. Cabinet neewaayo ekiragiro nti bakyuse bukyusa act balabe nti balongosa mu act okulaba nti abantu bafuna sente zaabwe nga bakyali babeerenga ebintu byonna bitambulira ku mitendera nga bwe act nga bwegamba. Kubanga eri amateeka bano gye balubirira eyagala kuggyawo amateeka gano ga act. Naye ate cabinet yagamba nti nedda amateeka tebagaggyaawo kubanga twakiriziganya ffe nga abanotu aba Federation of Uganda Employers, aba Minister of Finance, Minister of Public Service ne Minister y'abakozi n'abantu bonna abakozi ne tukiriziganya nti balongose bulongosa etteeka lino eya NSSF. Naye ffe nga komiti tulina clearinga business zonna parliament ze yatuwa, speaker yatuwa business tulina okuzikola. Nze sirina kyesobola kukola nga sisobola kuleeta biiru. Komiti tereta biiru ziva mu parliament ate biiru mu parliament ba government yezireeta executive. So ffe tulowooza ekitukola kituufu oba balina ensonga zaabwe balabe engeri gye babaasa kukola okuzi addressinga n'eki ne parliament. Naye okugenda eyo ne bagamba nti biiru bagezaako kugisimagulinga.